era nandisabye abantu naddala ng'aba BMP mututegeereze nti obange eriyo ekintu kye tukyasubwa mu nsi muno gy'emirembe. Obwedda Reverend agamba naye tusubwa emirembe. Emirembe ki ekitusuubisiza? Bantu bannaffe kutuuka mu buyinza ne balowooza nti bo bakitalo nnyo basinga ne Katonda, tebawuliriza, tebakola ki, tufiira mu makomera, tukola muki? Ebyo byonna bizze lwa butamanya Katonda. Era nandisabye abantu naddala ng'aba BMP mututegeereze nti obange eriyo ekintu kye tukyasubwa mu nsi muno gy'emirembe. Obwedda Reverend agamba naye tusubwa emirembe. Emirembe ki ekitusuubisiza? Bantu bannaffe kutuuka mu buyinza ne balowooza nti bo bakitalo nnyo basinga ne Katonda, tebawuliriza, tebakola ki, tufiira mu makomera, tukola muki? Ebyo byonna bizze lwa butamanya Katonda. Naye bwe tufuna omuntu ng'ono amanyi Katonda ajja kuba tugambirako. Neewuunya tukuba abantu ku nnyanja era mbadde sinnamunyumiza. Muteebereze ekintu kino oba kirimu obutegeevu. Edda Uganda yakola ekyuma ekikola obutimba obuvuba, bakiyitanga na fishnet, wali mu Australia. Ne bw'ovuba buli lunaku, bano be basesa abanammanyi, akatimba kali kakwata kyennyanja kiki kikulu, tekakwata kito. Naye bajja ne bakijjawo, abantu abaali bakolamu bonna ne bafiirwa emirimu, ate ne baleeta ne mukokota akwata n'akannyanja akalinga olwala. Kati okuba baki ku mwembyani omutuufu eyajjawo ekyuma kiri ekitukuvubira ebituufu, ate nodda ku bantu n'obagira ki? Nina n'omukyalo omwaŋŋambye olwaleero weeri ku nnyanja Kibanga nti bo n'ebyennyanja tebakyabitegeera kubanga emmotoka ya ame yeesimba wali. Ame ya kika kyetessa mu bantu beetukulembera lwawo bagize. Naye omuntu ng'ono yanditufuniddeyo kaleesoni, naffe ne katugenderayo eri ne bamanya nti tusaana kuyisa bulungi. Nze ndowooza kyekituufu, naye saagala kwogera bingi kubanga wano mu Uganda oyinza okwogera n'okeesa. Kubanga kati mutunulire mu masiga asatu tuyinza okuyitibwa failed state, kubanga bakugamba nti essiga erisooka lyeri executive n'abaminisita liteekwa kukolera wamu. Nawulidde Mawa ayogera birala n'omulala ayogera birala, n'olwekyo terikyali waki wamu. Essiga eritukiikirira eryaba MPs nga bwe mulaba Honorable Naluyima wano, bagenda eri essiga liri lye tuwadde obuyinza lireme kusobya ku lw'abantu, kubanga obuyinza buva muki mu bantu. Balikooneko nti awo temugenda wali 10 mukiteeke wano, naye baagenda ne baliteeka mu kokasi. Kokasi ne bw'oyogera sensi oli baamugamba nti gwe kasita okuba ne bwe weebaka mu paalimenti okuba bye twakutegeereza mu State House oba Kyankwanzi, muteebereze tukyalina paalimenti. Mugende mu maaso mulabe teri kitasobola kuyita mu paalimenti nti ne bw'onooyogera sensi ne bw'otooyogere ekintu ekyo bakikuuma bukuumi, kubanga bali baabagambidde eri. Ate mulina n'ekigambo ekigamba ti opposition. Ate ekyokubiri twasobya mu Buganda ne Ssaabasajja mubuulire. Mu Buganda twali tetufugwa, tulamulwa buki? Alamula ategeera, ayagaliza, akyawa ekibi, anoonya kituufu, yeebuuza, kusonyiwa kyekiri mu kulamula. Naye bw'ofuga, ffe Baganda twafuganga bisolo nga tetufuga abantu. N'olwekyo obukulembeze mwagenda ne muyita ekigambo politics, obukulembeze ne mukiyita obufuzi, nabo ne bakyama. Nyabo mu paalimenti bategeeze wano mu Uganda tetwandibadde naffe bafuzi, twetaaga bakulembeze. Era kyova olaba ne Kabaka waffe tulina n'olugero nti teri atalamulwa ne Kabaka agira ki? Alamulwa kibaale. Tulamulwe bulamulwa oba tubeere n'abakulembeze mu kifo ky'abafuzi. Omufuzi ekikulu tategeera kuba waga nti yera wano bwe yeetooloola nga tonnayerawo wadde asamba buki, so nga ate omukulembeze asooka kubuuza kiki, nomuga nti abo ogenze waguddewo kano ne kano kwe kulaba nga tetunnagera, oba nsobezza neweetonda kubanga toyeze nga bwe baagize eki. Naye kaakati bino ebyokubanga tukikozesa lyanyi tubiveeko tukulemberwe. Nze gwe mulanga gwe nandikubye mulabire ku ono gy'avudde, bamwagadde
bamuwadde ebifo. Ebyo ebifo byandibadde byabeeri kubanga citizenship erimu emirundi emeka? 2. Erimu citizenship gye muyita acquired, enfuna obufunyi ng'ono gy'alina. Ate eriyo citizenship eri indigenous, ye descent. Mwewuunye ffe ffenna tetukyali bannayuganda batuufu kubanga neewuunya abatukiikirira oba lwaki tebakiraba. Zino endagamuntu ze tulina zaatuggyako obutuuze obw'okubeera munnayuganda nakabala. Tulina butuuze bwe bayita bali obugabire obuki obugabire. Kyemuva mulaba nga n'endagamuntu etuuka ekiseera n'ekoma. Simanyi Muliika yamuzaala nga muganda ate nonga nti mu mwezi gundi mwaka gundi ngenda kubanga sikyali muganda. N'olwekyo temwakirowooza, mwayisa buki buyisa olw'okubanga paalimenti eri bagendayo bugenzi tebafaayo kulowooza bintu ate nga be bandituyambye. Ekyo ekibi kakati batubba ettaka n'amaanyi n'ebirala. Twandigenze mu United Nations ne tuwaaba, naye mu United Nations tebakuwuliriza nga toli indigenous nga toli descent, ate nga n'abaalina bu passport obulina bwa descent baabutuggyako. Bwalitwala zino endagamuntu gwe toli mutuuze waayo yiba nange nazaalibwa nakalangala naye nedda gwe toli mutuuze terigenda kudda. So bw'obanga oli indigenous baga nti asooka oleke tuggyeyo amateeka gali. Resolution zaali 46 baaziyisa mu 2007 ezikulembera indigenous nationals. Bwe mubeera mu paalimenti tebabibawa ne mubiyitamu. Mwebale nnyo okumbuliriza. Tusabe Katonda atukulembere. Twongere engalo.